Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Abdulaziz Sekito informing you of all our listeners that those who may feel concerned that King Faisal be a senior secondary school found in Chinatown Council, 1 kilometer of Namtamba Road, is the source of this product and therefore reserves all rights to prohibit duplication of the film. It is our prayer that you listen carefully to the foreign translations of the Holy Quran propaganda by Sheikh Ismail Sulaiman Qatar. However, all access in this product remain exceptional original to us, and we therefore chose to take full responsibility for such. Thank you. Onogowuliza Uganda Sekito Abdulaziz ategeeza abawuliriza baffe n'abo abanawulira nga bakwatiddwako nti omulimu gw'okuvunula Qur'an okugeza mu Uganda nga bwe guli katambi kano gwakolebwa omukadde waffe Sheikh Ismail Sulaiman Qatar okuva ku King Faisal Senior Secondary School erisangibwa Mtyana ku kilomita emu ku luguudo oludda Namutamba. Tusaba Allah akusobozesa okuwuliriza obulungi era akugase n'ebigambo bino, wabula tukutegeeza nti ebyo byonna byonna osanga biwabye ku katambi kano ffe tubivunaanyizibwako wabula ng'ate tetwabigenderera, era ku lw'ensonga eyo oba ku lw'ensonga y'okuwabula oyinza okututuukirira ku nnamba zino 0772-755-908 oba 0772-379-664 oba 0702-379-664 oba oyinza okunoonya okumanya okusingawo okuva mu masirimu amaseeka mu kitundu abalayika nga bakusinga okumanya. Robali nnyo. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. في سورة الملك الله سبحانه وتعالى غاغامبا تبارك الذي irinya liritukuziboyo biyadihi الملك ayina obufuzi obwannamaddala mu mukono gwe kuba buli kintu kyonna kiri mu buyinza bwe akikolako ekyo kyayagala. wahuwa ala kulli shay'in qadir. Allah ku buli kintu kyonna muyinza, tewali kiyinza kumulemerera kuteeka mu mbeera ye gy'ayagala. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت يكون كفا والحياة ناكل نبلم ليبلوكم غايغرا بجزسي أيكم أحسن عملا أنكم وناسي غبان لكولي ملمي ملونجي وهو العزيز الله يوامان يوشتي واتوانغلبوا الغفور مسني ekifana nkituyinza okubeera ntugana kyawo abaana batuuka ekiseera ne bagenda ku ssomero okusoma, ekiseera ne kituuka ne bakola ebibuuzo bwe biggwa ne babawa lipootisi zaabwe ne bazitwala mu bazadde baabwe balabe ayyukum ahsanu amala, ani abadde ku ssomero n'akola bulungi mu ssaawa z'okubeera nti ebiseera byali bya kusoma. Oyo yakola obubi lipoota ye tayagala kugiwaayo eri muzadde we, era eyakola obulungi agiwaayo nga tebannagimusaba. Naffe ku nsi kuno tuyina bye tukolerako, oluwummula lwaffe kwe kufa kwaffe, so nga ate bye twakola lipootisi zaffe tujja kuzitwala ewa Mukama waffe. liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, alabe ani ayise ebibuuzo abadde ku nsi ne yeeyisa bulungi n'afuna lipooti ennungi asasulwe ejjana. Oyo ayeeyisizza obubi Allah subhanahu wa ta'ala amuwe ekimusaanira. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الذي خلق يويو الله يتون 7 سماوات طباقا eggulu musanvu nga ziri waggulu wazinne waazo. Batugamba nti okuva ku ggulu erisooka okutuuka ku lyokubiri otambulirawo emyaka 5, so nga ate ne thickness y'eggulu omubiri gwokka gutambulirako emyaka 5. Eggulu ziri musanvu waggulu eyo, naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba ye yakola 7 samawati tibaqa, eggulu musanvu nga ziri waggulu wazinne waazo. Ma tara fi khalqi rrahmani, naye tosobola kulaba mu kutonda kwa Allah omusaasizi min tafawutin, nsobi yonna gy'oyinza kumukwata nti wano yalekawo olwatika oba wano yakolawo bubi.
farji albasara kaiza yeri solyo kwa inamu kutankana mukukora kwa Allah hal tara min futuri bubange lisolo lituseyo kuraba nti waliwo olwatika wa mulemo gatta obulaba mwibiraka. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم رفنما بوبانغ مروندي وبسوكا توماتيدي irji albasara zayeri sodo karrataini omurundi ogwokubiri era wetegereze yanqalibu ilaika albasaru erisodo lijja kudda gy'oli khasi'an ngakkakka munnyo bikoye wahuwa hasirun ng'ate bijjudde okubeera nti bisaaliddwa obutafuna kye libadde lisuubira lifuniddeyo bukoowu bwereere ate ne likomawo nga likkakkamu. Allah subhanahu wa ta'ala ngali kakasizza nti buli kye yakola temuli nsobi. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد زينا السماء الدنيا مزمطواون دغولو ينسينو eggulu lino lye mulaba erisenderedde ku nsi lye tulengera bimaswabiha ne tussaako ettaala waja'alnaha ettaala ezo ne tuzifuula rujuman nga zenkonyogo lishayatini ezijja okkanyuukirira sitaani zigezaako okubeera nga zirinnya waggulu okubbirira okuwuliriza purogulaamu z'omu ggulu bwe zitambula nga bamalayika bateeka mu nkola biragiro Allah subhanahu wa ta'ala by'aba abatumye. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ng'ate amasaani ago awamu n'okubeera nti gakubwa agatawuliro gagamunyeenya agagooca ennyo ate agaba gasobodde okufiira ku bukaafiiri twagateekerateekera عَذَابَ السَّعِيرِ ekibonerezo ky'omuliro sa'ir. Allah subhanahu wa ta'ala yakuuma eggulu lye ng'alikuumisa zimmunyeenye ezooca ennyo bamalayika ze bakozesa okubeera nti nno bagoba zishayitaani ezaagala okuwuliriza ebigenda mu maaso mu ggulu ezibeera nga eziba zifudde ate yaziteekerateekera ebibonerezo eby'amaanyi ku lunaku lw'enkomerero. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا بَلِنَا بَتَكِّرِزَ كَيْشِمُ بِرَبِّهِمْ كَتُونْدَ وَبِعَذَابُ جَهَنَّمَ بِبُنْيَوْبُنْيَوْ بِيومُلِيو جَهَنَّمَ بَجَّ كُبِفُنَانْغَ بَبُدَّ كُنُو كُنْسِي abatakkiriza mateeka ga Allah oluvannyuma lw'okumukakasa nti ye nannyini kubeera nti takola nsobi ye nannyini kubeera nti ye yatutonda n'atuwa obulamu n'okufa abanaawakanya amateeka ge balina ebibonerezo kuno ku nsi ne ku akhira nga adhabu jahannama ku akhira balina ekibonerezo kya jahannama wa bi'sa al-masir obudde obwo bugenda kuba bubi nnyo eri abalidda mu muliro jahannam. اللهم اجرنا من النار. الله تتعصى مليو. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا فيها سينغا بلي بابا سوري الدوام مليرومو سمعوا بلي ولا لها غبوينا شهيقا وكبيرا غبويلا وهي تفور غبويلا غوتوكوتا تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. تكاد تميز غبوسembere okwekutulamu من الغيظ والسنغ يقولنا كبتكiriza كلما ألقي فيها buli wonna bwe baliteekangamu fawjun okubinja nga bavuyiyeeyo sa'alahum khazanatuha balibuuzanga bakuuma omuliro nga babuuza abantu abo alam ya'tikum nadhirun mwafuna mutiisa yenna abatiisa muliro guno. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا bagenda kuddangamu
bala weewaawo abatiisa twabafunanga kad jaana nadhirun baatujjira abatiisa bangi amashaikhi baatusomesanga ku rediyo ne ku mativi ne tubatuwuliriza naye fakadhabna ebintu twabirimbisanga nti sijja kubaayo wakulna era twagambanga mu mboozi zaffe nga tuli mu lwali ma nazzala allahu min shay'in allah tassanga kintu kyonna abo bapanga bupanzi bamalayika baddemu nti in antum mazima mmwe illa fi dalalin mubini temwali okujjako mwali mu bubuzi obw'olwatu oba nga bo bennyini bebongera ku mboozi eyo nga bagamba nti in antum illa fi dalalin kabir bagambanga bamashaikhi ababasomesanga nti temulimu abatusomesa nti bye mutusomesa bituufu illa fi dalalin kabir okujjako muli mu bubuzi obunene baajereganga abasheekhe nga babasomesa nti bye batusomesa allah si ye yabissa era tewali ku ebyo katonda kye yassa na kimu wabula bye batusomesa fi dalalin kabir buli bubuze bwa lwatu obunene ennyo baagala kutubuzaabuza وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا bagenda kuddamu era bagambe law kunna nasma'u mu butuufu singa ku nsi twali tuwulira aw na'qilu obanga tulina amagezi agategeera ma kunna fi ashabi as-sa'ir tetwali badde bantu abayingira mu muliro guno oguli sa'ir ogwokya ennyo فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم bagenda kakaseeka amazambi gaabwe nti baali basobya bagenda kukkiriza okusobya kwabwe nti mu butuufu kye baakola nsobi njereere okugaana okukkiriza amateeka ga allah nga gabasomeddwa fasuhukan li ashaabi sa'ir okubeera ewala n'ekisa kya allah kugenda kubeera eri abo abalibeera mu muliro sa'ir إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم نيمزما باباتك تندوا بكنكنسي بالغيب ومنكبان تبالي تباملبكو لهم مغفرة بغين دفنو كسني وكيبي بيابيتكو وأجر كبير أتبا ويبين تيرين من غيجنا وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم إجامب بيامن بكل مشامان نمو مكبورو بالسلام أو اجهروا به وبم بكل مرواتو نمبورو بالسلام إنه مجمع الله سبحانه وتعالى عليم آمن بذات الصدور نبي بكبا جموي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم مروز الله كسبرا كبيرا أمتامني من خلق غتيو يتوندا وهو اللطيف الخبير الله مقاتم فرا أتم كنكو فكبير النبي فكرا الله agamba kuolowooza nze yabatonda siyinza kubanga mmanyi kike muli allah subhanahu wa ta'ala mukwata mpola so nga ate mukukwata empola mukenkufu nnyo amanyi byonna bye tukola هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور والذي جعل لكم الأرض يويو الله يبفور الإنسان ناجبتون دل ذلولا غانزكك ممقل لكم لكنك مواغرا n'abagamba famshu mutambule fi manakibiha munfuyize enseno musobole okweyagalira mu mubeera abalamu mu nsinze wakulu min rizqihi mulye nkulizikiza allah mulye ku byengera bye wa ilaihi nushuru naye nga mumanyi nti lumu ewa allah gye mujja okuŋŋaanira abeere nga ababala byolya birye byonywa binywe okucakalacyakala tambulira mu nsinga bw'oyagala oba otambulidde mu mmotoka oba ku bigere oba ku ppiki oba mu bbanga oba ku mazzi byonna yabikugondeza naye jjukira nti byonna babyetaagako ekibalo akawuntabirite yaabyo yeetaagisa fakaifa kana akawuntabirite yaabyo allah subhanahu wa ta'ala ajja kugikukolaki kubikubuuza wabyeyisanga otya أأمنتم من في السماء
أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم مسورد كونا مبيري مريمبي من في السماء أوياري مقرو أن يخسف بكم الأرض سينغات بسنا يغرى أرمزتك الله سبحانه وتعالى سينغا تبسنغا نيزي الله سبحانه وتعالى ناسره وبيار سوزر ومبركو كيرو كبارا أنتو وبا اتكياتي كيري من abantu ngabo yachikola ku Karuna bwe muba mumunyiizizza ng'asaze okubeera nti akikola musuubidde okubeera nga muwona faidahiya tanuuru mugenda okulaba ensi eno ng'etandise okwekyanga yeenyeenya mu sisaagikutte Allah subhanahu wa ta'ala singa ensi agireetera musisi n'abeera ng'ayuuguumye neyatikkayatikka Allah n'alagira ebeere ng'enyira bye mulina nammwe nga mwemuli musuubira okuwona okuddamu tewali asuubira kuwona okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala yagadde omuntu awone أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أم أمنتم مسورد وقونا نمبيري مريمبي من في السماء يعلم برسنغارا نيزي أن يرسل عليكم حاصبا ناسا لو كبسين بكرة يغاوما غبو يسكر كبانتو أراسوكا فستعلمون كيف نذير mujja kukitegeera nti okutiisa kwange kwali kutyabo mba mukyali mu kuzannya amakulu nti singa Allah abanyiize n'asalawo okuzikiriza abantu nakikuŋŋunta awuuma asikula n'amayinja tewali muntu asobola kubeera ng'awona busungu bwa Allah kale bwe muba mukikakasa nti Allah tewali asobola kuwona busungu bwe mwali badde mutegeera kyayagala ne mukikola kyatayagala ne mukireka naye mweyise nga bwe mulaba fasata'lamuuna lumu mujja kumanya kaifa nadhirun okutiisa kwange kwali kutya okulabula kwange kwali kutya kwali kulungi wakuwulira noweddako oba wasigala oli wamputtu ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير bw'oba oyagala okitegeera akutegeeza nti walakad kazzaba alladhina min qablihim baalindisa ddala abasookawo فكيف كان نكير نيكوالينغا كتيا okubonereza kwange obubi bwako mwakulabanga mutyo obukambwe bwako أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير ولم يروا abantu tebalaba buyinza bwa Katonda ila tayri singa baba batunuulidde ebinyonyi fawqahum ebiri waggulu waabwawo nga bibuuka swafaatin bigenda ne bibeera nga bijjeeyo ebiwawaatiro byabyo ne bibisumulula mu bbanga ne biseeyeeya wayaqbiduna oluusi ate ne bibiwumbako maa yumsikuhunna illa arrahmaanu tewali asobola kubiwanirira okuggyako Allah ye yekka abiwanirira innahu bikulli shay'in basiru kikutegeeze nti Katonda buli kintu akiraba Allah subhanahu wa ta'ala yawanirira ekinyonyi mu bbanga ne kisumulula ebiwawaatiro byakyo ne kyekyanga ne kibiwumba Allah subhanahu wa ta'ala yasaanidde okubeera nti atiibwa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala akola ebintu bwe byotayinza n'okubeera ng'oteekako ebirowoozo أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي ياميو هو جند لكم قميسزين تجمجيكم ينصركم أصبروا كبتاسا من دون الرحمن أتري أو يوم سالسزي mwina yogu mwesigo wamaje mwina yogu mwesiga omusirikale ow'amaanyi atali Allah asobola okubataasanga Allah abadde abanyiigidde n'asalawo abazikirize inil kafiruuna tebali abatakkiriza illa fi gururin okujjako bali mu kugayaazibwa sitaani yeebasiriwazza neebagayaaza okubeera nga bategeera Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أمن هذا الذي ناندي كانيويو
yarzuqukum ayinza okubeera ng'abagabirira in amsaka rizqahu singa Allah asazeewo okukwata riziki ezizze ani gwe musuubira asobola okubawa n'abagabiririra singa si Allah y'aba abagabiriridde okuddamu nti tetumulina okugjaku kuwekka gwe mugabirizi waffe ballajjo wabula balemedde bagugubiridde fi utuwwikum puttu fi utuwwin kumpaka wanufuuri n'okudduka amateeka gaffe singa mubadde mutegeera nti ebyo nze nsobola nzekko bikola mwali badde nga temugugubirira ku ebyo ebyobujeemu mwali badde mwemenya ne mukakasa nti nze mukama wammwe أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم afaman yamshi abafu omuntu atambula mukibban ala wajihi ng'akotese ekyenyi kye nga n'akalivu akatadde ku kifuba ahada yasinga okubeera ng'alaba gy'alaga yali ku buluŋŋamu asinga okubeera nti ateredde gy'alaga alabayo amma yamshi nandiki oyo atambula sawiyan ng'ayimiridde butengerera peesi nze gy'alaga ala siraatin mustaqiimi oyo yali ku kkubo ettuufu amakulu agali mu bintu ebyo agamalala ag'omunda gategeeza nti omuntu asazeewo okuba omusiraamu naye nga feesi yo etunudde walala ate nga naawe olaga walala osuubira kgenda mu jjana naye ng'ebikolwa by'okola si byebyo ebikutwala mu jjana bw'oli ku buluŋŋamu okakasa onootuuka mu jjana oba oyo omuntu akakasa nti ntambula ngenda mu jjana naye Allah by'ayagala kwentadde feesi yange genda gandabayo ku babiri omuntu atambula nga feesi ye etunudde ebbali ng'ate ye naye atambula bodde eraga walala omuntu oyo asinga okulaba gwa gy'alaga Allah subhanahu wa ta'ala agamba omuntu ayagala okuyingira ejjana yalibadde ayimirira ku mateeka gange butengerere so yayagala okuyingira ejjana ng'ate byakola birala n'ejjana ayingira ejjana akola birala kyava agamba nti omuntu atambula n'abeera ng'atambula butengerera nga gy'alaga alabayo omuntu oyo yali ku buluŋŋamu asobola okutuuka ku kyaluubirira oba ono omuntu atambula ng'akotese feesi kitegeeza nti gy'alaga talabayo naye ye ng'atambula byayagala jjana naye ng'ejjana byemusaba okubeera nti abikola si byakola amakulu nti omuntu atambula nga gy'alaga alabayo Allah subhanahu wa ta'ala gw'ayagala kubanga yali ku mutuufu yakola ebyo Allah byayagala قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل بغامبي والذي أنشأكم الله يبتاندكو وجعل لكم السمع نابتيك كامة مولده والأبصار نابا وما سمبيرين غملرا والأفئدة نابا سامين تنا مبيرين غمتجيرا قليلا ما تشكرون يسمون يشرا بكشمي بزاكويبيو emitima jammwe amaaso gammwe amatu gammwe temugakozesezza mu ebyo biteekwa kubeera nti bye mulina okukola ekitegeeza nti temwebazizza omuntu akozesa ekintu mu kifo ekitali kyakyo aba takisiimye naye omuntu akisiimye n'akyebaza y'oyo akiteeka mu kifo akisuubira okubeera nti bwe kyandibadde Allah akuteekako amatu ng'asuubira onoobaako by'owulira ebinaggasa ku akhira n'amaaso bw'atyo n'omutima yagukuwa birowoozeeko obitegeere naye bw'obikozesa mu ngeri endala akugamba qalilan ma tashkurun kimwebazizza kitono قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل bagambe huwa alladhi zara'akum Allah yoye yabasaasanya fil ardi musimuno abalala bali jimbi abalala bali jimbi wa ilayhi tuhsharun era gyali gye mujja okukuŋŋaanyizibwa ku lunaku lw'enkomerero mwenna mubeere wamu ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون abantu boogera nga bagamba متى هذا الوعد enkomerero eyo eribeerawo ddi endagaano y'olunaku lw'enkomerero erituuka ddi in kuntum sadiqina bwe mubeera nga mwe abasomera ebitabo mwogera mazima abaasookawo baajogera nti ejja naye tejjanga nakati nammwe mujoogera naye teriyo قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
قل بقام إنما العلم عند الله mazima ddala okumanya kwayo obudde nti ejjadde ekyo kyasigaliza Allah wa innama ana nadhirun mubin naye nze nasigala kubeera nti ndi mutiisa ow'olwatu akubuulira kye bantumye nga sikwese. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه ولباي ملاء كجرابا من دكان ينجدوا زلفة جسندري تتري كياما تشينجدنغا بانتو بكرابي كباري بتسوبي لانتي تجمعي كتبكرابا ناغاوي بيأتي وجوه الذين كفروا زدين دا كدو غالا فيس زابا بتكيزا زديرين غزيتنورا منتموري تالي مسحني وقيل بدين دكان وهذا الذي كنتم به تدعون جنو yene sawa bulijjo gye mubadde nga musaba ebeere ng'etuuke sawa bweribeera etuuse bagenda kugambibwa mmwe ababadde bagibuusabuusa nga mugitankana yiine ebatuukiridde. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل باgambe أرأيتم جغلا مبولين مرابمتيا إن أهلكني الله السنغ الله بايا قدو كنز تانسجو ومن معي نارا بلنانجين بكريزة أو با رحمنا سزوات ساسرة ونوكفوا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم وأنا ينزو كتاسنا بدميا بتكريزة نابا ونيشبون رزو يشيشو برمي لما كنت وجا ينزا كفيرانتي أبدميا abaki abatakkiriza ne bawunya ekibonerezo. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل هو الرحمن وكامن شيو الله ومساسي أينو كساسروكم نكم سايامبو يا مجمرا ما يامبنو يا مولدا آمنا به يوفق تكيزا ويتمكرiriza ddala ffe tujja kumuvaako wa alayhi tawakkalna era gyali gye twesigamidde fasata'lamuuna nammwe lumu mujja kukitegeera man huwa fi dalalin mubiin ani yali ku nsi kuno ng'ali mu buzoobu olwatu oyo yali ne Allah nga kwalemedde oba abo abaalemera kusamira. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل باgambe أرأيتم جغلا مبولين إن أصبح ماؤكم غورا سنغبك الدين كان مزقا مجاكرد كنسكنو فمن يأتيكم أن ينزوك بريتر بماء معين أمزي أبن سورة قبا مستكا الله سبحانه وتعالى يكايا صوري شكامو شامزي ebiseera bingi nnyo tutuuka ku biseera by'okubeera nga tuli mu kyeya naye nga tetulina woofiisi mwe tuyinza kuddukira si ya LC si ya RDC si ya pulezidenti tusabeyo amazzi wabula tuddukira eri abannaddiini nti mutusabire tubeere nga tufuna amazzi kubanga nannyini go layini yammwe gyawulira era ne tukikola Allah subhanahu wa ta'ala n'ayanukula.